Kinyonyi Entebbe nga bamulindiridde oluvannyuma lw'okuba nti abadde afuna obujjanjabi okuva mu ggwanga erya Budaaki naye nga tannasimbula okuva Budaaki olunaku oluyise Ssegirinya era akatambi kagezi maaso n'okuba nti atadde ng'agamba nti yeesunga nnyo okukomawo e Kampala era ng'agamba kibadde kigenda mukola bubi Kyagulanyi Robert Ssentamu okujja mu constituency ye e Kawempe nga taliiyo nti bwe yabadde mu ddwaliro eyo yawulidde Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'agamba nti oluva e Canada bw'ati akomawo mu phase 2 yaralizize era nti gwakuyugumya Kampala kati Ssegirinya agamba nti kibadde kigenda kunkola bubi okunsanga nga siriyo ani abadde agenda omwaniriza ndowooza abadde tannamanya nti poliisi enkuŋŋaana za Kyagulanyi zirinyeemu eggere naye nga atuuka ku kisaawe Entebbe essaawa yonna Ssegirinya Muhammadi oluvannyuma lw'okuwona gy'abadde ajjanjabibwa eri mu Budaaki. Manyi nti buli kimu kijja ttambula bulungi era badde ku kitanda wano nga nnumwa manyi nti buli kimu kijja ttambula bulungi era badde ku kitanda wano nga nnumwa nga nti pulezidenti wange agenda kujja mu constituency yange ya Kawempe North ani agenda okumwaniriza ng'obulwadde bunnuma naye ng'ate ndowoozaamu ku pulezidenti wange nti wanaabazze mu Kawempe kubanga wiiki 2 nga bwe yabagambye agenda kutandika Kampala nga ngamba ani agenda okumwaniriza Omukama Katonda nambeera ku kitanda okwo nenkaaba nensaba nga Katonda nyamba terere at least kama wange ngaze mu constituency mbenga gyendi kuwamba buulira mazima mukama wange oyo yampa kaadi yanfuula kyendi ekirala nga sifunangako mukisa ngaze mu constituency yange nga Katonda era omukulu wagenda okujja mu Kawempe wagenda okujja mu Kampala ate nze nembeera ku ndiri nga mbeera nsaba Katonda nyamba nzisuuke nyamba nterere ne munenge nali ndi awo lwali lunaku lwa Monday nga abasawo baŋŋamba we gonna discharge you tulaba olinawo improvement tugenda kuwa oral medication is eddagala ery'okumira obenga omirira ewaka ojja kutereera nemagamba tewali tabu nange era mbadde mpulira mu olungu banguba naye nga ndowooza nnyo ku kya mukama wange okujja mu constituency nga siriiyo nga ngamba ani agenda okumwaniriza kubanze mukama wange nze nnyina okumwaniriza ng'omukisa gw'amaanyi nnyo nga Kawempe gwe tugenda okufuna naye Omukama Katonda agenda kunsobozesa mbenga wanajjira mu constituency nga gyendi mwanirize bulungi nnyo bannakawempe bamulaga okusiima kwabwe okubanga yakyuzinga nze naabanga yampa tiketi eya NUP nembanga nasobola okufuuka omubaka wa parliament. Byebyo Omubaka Muhammad Ssegirinya atuuka ku kisaawe Entebbe essaawa n'okuva e Budaaki gy'abadde ajjanjabibwa kale bannakawempe eyamambuka ndowooza sibakoze bubi so nga muziwulidde abali Kawempe ku 5 mwebale tuliriza bali wali Ettula Bakayima Fashions Dr. Kayima nkubuza kwenyawo ku Bakayima Habo Center ndabira Dr. Anifa ndabira Masitula n'abali side awo Senga Sumaya kakati gwe ngenda okubawa wano asooke atujjanjabe then bwe tuvaayo tudduke emisinde emiyitirivu ddala